I want to take this opportunity to kwebaza Lydia Jazmine. Atera no kwebaza Ronnie. Ne mungere enjawulo kwebaza Papa Mesach. Yesterday we've been in close contact with Lydia Jazmine's management. Omuyimbi never media personalities oyinza okugamba nti tubanga ba Luganda media n'abayimbi alenga mukimanyi nti abooluganda bita bimanyi olumukola ki oyinza okuntererezaamu Oluganda bikonagana tebyatika. I've known Lydia Jazmine even before she became an artist, isn't it? We are friends. We talk on regularly. I think I even interview so katwagikola fena. Mc Ibra nsubira tukolanga department nga entertainment department ojja kwesanga nti Jazmine yetaga services za Ibra. Mc Ibra yetaga services za Jazmine. Siwa kiri. N'ebiseera bimwe tuba tukola emirimu gyaffe ojja kwesanga nti lumu ebigambo biyinza okusobako. Ebigambo ebikusobako nze nsuubira kiba kyavunaanyizibwa ate kya magezi. You own up your mistake, be apologetic, because we are all not perfect. You get it? And I guess that is why we are all not angels here. Lydia Jazmine had some request, which is, fully understandable, because when I also took time to listen to the interview, I found some words inappropriate. You get it? And he owned up his mistake. So first things first, njagala kwebaza Lydia Jazmine. Ekintu kino alituyagadde kibere blown out of context or out of proportion. Ibra kusaidie, ana Ibra ejewunyisa naye ate yalayo mu kagundi ke shonga mazojjira mamu. Ana ekyamukonye wala nga yigamba kiki ekyabadde kintuuseeko. Ekitegeera. And I know he's remorseful. But as an entertainment industry, I think we all need one another. We can only get to the next level if we push one another to that next level. Njala kwebaza abantu bonna bannayuganda okutwaliza awamu abalabye okwetonda kwange mu buwandiike kwe natadde ku mikutu egy'enjawulo. Njala nabo kubeebaza abakkiriza. Weewaawo mulimu abaagaanye naye nja kugenda nnyo n'abo abakkiriza mu mbeera eriwo. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini 2020 nali mpeereza ku Star TV ku makya ssaawa zaali 2 nemba n'ebigambo bye nayogera ku mwannyinaffe omulungi Lydia Jazmine ebitaali birungi ebyakosa Lydia Jazmine ng'omuntu ng'omuyimbi nga munnayuganda munnange era ebigambo ebyo ne bikosa n'abakyala okutwaliza awamu across the whole world abazze bangoberera ku mukutu gwange omulala gwe omulungi omuganze ennyo. Honestly speaking, olulimi lwansobako, olulimi lwampabako, olulimi lwanseererako. Ebbanga lya almost emyezi nga 8 abazze bangoberera on the other channel mumanyi how I have been doing it. Era abantu abasinze okukosebwa be bantu abadde bangoberera eri ennyo nga balaba honestly speaking kyenakoze tekyabadde kirungi. Njatwala omukisa guno okwetondera omukyalo no Lydia Jazmine. Nsaba onsonyiwe from the bottom of your heart. Nsaba onsonyire ddala era nga nkutegeeza saalina ill intention yonna ekukosa, saalina kakwate konna kakukosa oba kakunyigiriza oba abakwetoolodde. Era nsaba onsonyiwe, ffe eddiini y'Obusiraamu tukulembeza nnyo okusonyiwa n'okwetonda. Era nkwetondedde before my camera nti I promise sijja kuddamu kunyigiriza in one way or the other. Nsaba management yo ensonyiwe
nsaba abakyala abayimbi mu Uganda bansonyiwe, nsaba abakyala bannyinange basenga bange bamama bange buli ayitibwa omukyala buli ayitibwa maama nsaba munsonyiwe, nsaba bannayuganda okutwaliza awamu mu ggwanga Uganda ne across the whole world munsonyiwe, era nga mbasuubiza nti mmenyese mu mutima ndi mwetowaze, mbasuubiza nti ekyabaddewo tekiriddamu kubaawo. Thank you. Ibra K Mukasa. So Lydia Jazmine, maybe in just a few words, one or two. Okay. Njala kwebaza Ibra okumanya ensobi. Bwe muntu otomanya nsobi yo ebiseera ebisinga osobola okukosa abantu bangi oba naawe ne weekola ki? Naawe ne weekosa nga tomanyi kiyinza okuba nga kiyinza okutwala obudde okudda naye nekimala nekikola ki? Nekikomawo. Naye omuntu amanya ensobi ye n'amenyeka mu mutima ate n'akiraga nti amenyese bagamba gunsinze aliwa bitono era nsuubira ojja kuliwa bitono mu mbeera eyo. Nja kusaba ne mwannyinaze n'okumwebaza akukkiriza okujja kuba abantu abamu yabadde alina obusungu bungi nga akaaba buli simu abeera akaaba nga papa nze abantu nabakola ki banvumira ki nze mbeera mu music wange sivuma muntu mbeera wange sivaayo naye simanyi lwaki buli kiseera nfuna attacks okuva mu bantu nakola ki nwanye ndabenga mu music nvaayo naye buli kiseera mbangezaako okulwana nga nfuna ekikola ki ekinzizaayo nze ngenda nakuva mu Uganda ngenda kukola biki ngenda kukola nga bambi kirabika akooye ngezaako okwogera naye kumukakkanya kyatwala ebbanga okumukakkanya nga omanyi abakyala bali emotional nnyo naye Katonda mulungi nti yakoze eki yakakkanye nempita ne mukojja wange mulindwa naye nanyambako ne tusobola omukonvisinga oluvannyuma lw'okubeera nti nno nze bwe nabirabye nadde ngenda kukubira Ibra kuba twateesa omukuba mugana ne mugamba manyi Ibra amawulire ago ag'okugira abantu gagenda gakaddiwa kitegedde tuiveeko tukole mukwano bannamawulire abayimbi ne ba DJs ba Luganda omujustin nti omuyimbi tukitwale nti ye first born mu family media ye second born ba DJ baki tulina kubanga twagalana buli mwa alina okubanga ayambako munne so mbadde nkusaba amawulire mangi getusobola okukola tulaga abantu ne profiling abantu of which kitukoledde era kikyatukolera era nkubirako nangamba paka tufunani tukolani mbadde nsaba ku mwami gundi sina simu yo sobola okunjogererako naye nabanga akola programs eziriki ennungi era mabegawo yakozeeko eyasaha ne mukubira ne mugamba Ibra we bali kukula kati bwe yazze ngaali amenyese nnyo nti papa nkuswaziza kuba gye wankubidde ku neebaza ate nenkola ebyo ate oluvannyuma nenkola ebitakola ki naye nsaba onyambe ndabe bwe neetondera omukyalo oyo manyi ebizibu nja kufuna bingi ne ku mulimu yonna nabuki naye mpulira njagala mbeere nga kale waakiriye Lydia nsonyi then ebirala bikole ki nga nemulaba nga nankwasa nekinkwatako naye kuba esemera nagikuba kiro nenjogera ne mwannyinaze kirungi butuli wano kusobola okuba nti namwetondera era nsaba Lydia afune mu mutima bwasonyiwa Ibra kuba bangi batukoseza naye tebeetonda bwabanga waliwo atukoseza naye yeetonda oba oliawo yentandikwa y'okuba nti nno tugenda kutereera ffenna wamu nga buli muntu ayagala munne tusobola okubanga ffenna buli omu atuuka ku biruubirirwa bye nkwebaza naawe Calvin weebale kuba nti kyakutteko kuba omulala yandibadde kiri ku Ibra nze tekinkwatako oba abalala bagamba abayimbi atombuulira abayimbi gasiyawo abayimbi okitegedde naye tuli famire era nsaba famire neetambulire kumu nga twagalana nga buli omu atayagaliza munne ya Ibra weebale kuba mugonvu n'abawagizi baffe tubeetondera ate tusaba nammwe abali eyo ebintu bino temubyongeranga mu muliro
osobola okuba nga oli muwagizi wange Mesach oba oli wa Ibra nga Ibra ne bwakola ensobi tojja kusobola kugimulaga naye nze oyo simubala nti mukwano gwange bwe nkola ensobi gindage nsobola okulaba nga nkola ki nga ntereeza kuba ojja kulaba olw'okuba oli mukwano gwange bwe nnumba oli naye n'alumba aba olabanga nga ekibi kibeere kiki ekibi kibeere kibi ekirungi kibeere kirungi so n'olwekyo mwenna mbasaba eyo bambi omukyalo ono respect yetu gimuddize atambulire mu image yentuufu aleme kubaako gundi kala ndala so thank you so much katusabe bigwe bulungi amina Jazmine tuka smile nawe yes smile nawe kutandika nja kusooka kwebaza abawagizi bange kusookera ddala kubanga nze sina lutalo na muntu n'ogu kyova olaba kyankutteko nnyo kyanyize nnyo bingi batwogerako that is the industry we live in nga sina kyenayogeddeko ku kintu ekyo njagala nebaze bafaani bange abavuddeyo bambi ne munwanirako kuba bambi nze mwe munwanira entalo zange by the way the Sirana ntalo my fans will always come out every time there's something about Lydia Jazmine. I do not fight. So mbebaza mwebale kuyimirira nange mwebale nnyo because maybe it's not just about me, it's about any other person out there. And abadde offended, you know. Bwe balaga nti ensonga efuuse issue ne handling but maybe tusobola otaasa omuntu out there gwe kyandituuseeko enkya. It was really bad. Thank you Papa okubanga oli concerned obadde Papa abadde angumyanga buli lunaku. At least is one person who has been calling me every time actually. Manager wange ne Calvin ono. I really want to thank you. Lwaki navuddeyo nabe nga abantu bange baagala nveeyo nga balwana nga abantu bakwatiddwako abakyala kino kikwata ku bakyala bonna out there. Abakyala abakazi abaana basinga bamaama bani nengamba maybe if I come out that's why nakkiriza nzije wano nengamba maybe omuntu ali out there kiriza okukoma kunze nekitagenda ku muntu mulala okitegeera so nze ngenda kuddamu Ibra I am not God, I'm human as well. I do mistakes. Nange ndi muntu nkola mistakes. We are all not perfect. Yeah, that's true. We all make mistakes. So Katonda bw'aba asonyiwa nzani atasonyiwa.